Inside Out. Kyagulanyi kabakugobe Mengo. Omanyi oboto yagenda ne bamuyigga bamuggyeko akabina nga talabika. Kati wulira. So ogambye nti Kyagulanyi tekisobola okukola president wa Uganda. Bw'amala n'afuuka oddawa. This is Inside Out. Alright, kale kwaniza nate ku the SML News Yugi ku mukutu gwaffe kwe tusinzira okunyumya ku bintu ebiwerako the Inside Out. Tulira ebiri munda ne tubikusera ku ngulu n'ebiri ku ne tubizza munda osobola bitegeera obulungi. Emboozi eri mu ggwanga lyaffe ya Mwanyi. Nabadde ngezaako gyogera ku olinansirisa mangu mwabasoga mwogere ku bikajjo Mwanyi mugireke. Nengamba kitegeeza ebikajjo bye byabasoga. Mwanyi y'Abaganda. Ate boga nti Abaganda ne Mwanyi yaabwe nti you are tribalistic yotandise okusosola. Eyogedde ku mawanga. Ate bw'oyogera ku mawanga bakusindika mangu nti ebikajjo bye byammwe ng'Abasoga. So Lucy olemerwa ekyokola naye kale mbandiriza nnyo nnyini ddala Zesa Saibon Muyanga Lutaaya. Pulogulaamu yaffe olwaleero njagala kunyumyako ne bannaffe abali wansi kankitwale bwentyo abantu abategeere Mwanyi okuva wansi mu kuginoga n'okugirima seeno gye bagikolera polisi. Era nga mukwano gwaffe Dr. T. Amale gwe njagala okunywa naye leero butalwe Mwanyi oluwuli. Nze ndi mukwano gwabo abavuga Benz Mercedes. And I'm clear about that. Abavuga Benz. Era mbeera mukwano gwa Mama Anita Amongo. Kuba avuga Benz Mercedes wabula. Mama Anita Amongo olina ekkatale ddene okwerabiza abantu kadaaga. Mu mbeera eyo ensobi gy'okyakola n'engeri gy'oyokyamu nnyingi. Kitegeerekeka ng'omuntu yakatuula mu ofiisi ennene. Kati mu mbeera eyo Mama Anita Amongo alinga Halimagwayo. Bamugula yakola bulungi mu World Cup. Yali ali biseera yali mu Tottenham, yali mu tiimu ki, yali mu Everton. Nga naba bulungi mu World Cup. Mani une emugula nemuteeka mu defense. Magwaya ki yakola abamani. Omudiza baka paasi lezinywa yekuba ggoolo. N'atuuka ekiseera ng'ayomba ne Degeya. Nga Degeya waba ayagala omudiza akapiira ng'agamba kanka wono kubanga Magwaya akola ki. N'ate kikwewuunyisa bwe yategeera ensobi ze. Season eyaddako. Naali engule ya musambi asinze omwezi emirundi egikola ki egiwera. Ffe kyatukutawanya nga tugenda ku Radio Simba. Kwe kutugeraageranya kuba Ssenkubuga abaali mu binsanga wano. Ng'era oli akuba essimu naga biki ebyo baana kibe muleesa abo. Sajja ba Ssenkubuge baakolanga nange kiki kye mukoze nammwe. Naye nga bwe tuli basajja kati nganze najja mu kusimba n'emyaka 2. Banteeka ku mpewo n'emyaka nga 21. Ssenkubuge waavudde. Kibuuka waavudde. Nayina okutandika leeni eyange. The shoes were so big for you to fit. Kubanga omuzindaalo gwa BBS sigwe muzindaalo gwa Bukedde, sigwe muzindaalo gwa NBS, sigwe muzindaalo gwa NTV. Eno platform gye ndi mukumuko eyinza obutaba na audience nga yayeekolera. Kituufu. Naye ensawo y'ebyoya ng'eri mu kiro emu. Nejjinja lya minzaani ly'okwata mu ngalo bwoti nga liri mu kiro emu. Byonna byenkana okukola ki? Era abavuzi b'emmotoka bakimanyizira emmotoka ennene. Abantu abakyasinza okukaluubiza bavuga emmotoka ebikuta by'emmwanyi. Ne scrub. Oyo tavugika baaba. Anti emmotoka ebeewewuka. Era kyo nga weetisa ekidomola ky'ekitundu ne kibanga kisumbuwa. Kati so emizindalo gyawukana nange Mama Anita Amongo musaasira wayimiridde awo. Wavaawo Mama Kadaaga ne watuga n'omuntu muki mulamba. Kutuga? Ate okukuba kutuga. Kibayita kinsadde mu Luganda. Omuntu okufiira maanyi. Kubasajja ali akatuula mu ntebe. Kati Anita Amongo mwakkule biti. Entebe yamutuga. Anti bw'aba yafiira awo. Akamyuka nga kabuze mbwa lwefuluma ebyoya. Kati Mama Anita Amongo bw'aba atudde awo alina kwenyweza. Kubanga okwokya kwayo kyakuki kungi. Kati ekintu kya microphone yasigalako tekyandiwulikise. Kubanga ate kyongedde okuhiitinga debate nebanga kisaanikidde ebirala byonna okuteesa kwonna kusaanikidde. Sinza banenya wabula tulina okwogera ensonga entuufu nti ebintu ebisinga tulina okubitegeera nga tusaasira abakulembeze baffe.
abantu tebafugika kyekisooka. Twali tussa omusango ku bannema nga basengula abantu mu ntobazi, tebabawadde tayimu, babajja ebintu byabwe babyonoonye, naye abantu babagamba in time ne bataagala kuwuliriza. Walabe ejjo ekyabadde ku mafuta, emmotoka yagwa ne wayita eddakiika nga 3 ng'abantu basena mafuta. N'abaali baliraanye jjukira petroli abo otekamu petroli omulaba ng'agenda bw'ati alinga bw'olaba ne gaasi. Kyova olaba ebitundu gye basima amafuta bwe gaggwayo ezo enzizi basaanikirako kuba gaasi aba akyakola gye. Kati kuyita omwaka oba ebiri ekitundu kyonna nga wano wetuli kiba kisaasaanidde gaasi nga singa oli akola ez'akabiriiti ekitundu kyonna kiggwawo. Abantu emmotoka egudde awo bagiraba basigadde mu maduuka, abalala basena amafuta. Kati nno kyekikulaga eddalu ly'abantu, nze nali nkyekera gavumenti naye n'abakulembeze muganda wange obasaasira. Omusajja wa nnema ono twali tumussaako omusango gwe bayita akankwasa, musajja bw'oba mu kiga ali awo yakulembera nnema, naye n'agamba yandaga satellite image n'andaga nti mu Lubigi okuva 26 okudde mabega temwali muntu n'omu okusinziira ku bifaananyi bya satellite. Abantu batandika okuyigikamu obuyumba 27 n'okudda olwaleero, era n'akulaga buli mwaka satellite image bwekulaga paka Lubigi batulaze nga jjudde. Abantu nga bagamba n'obulimba bwabwe nti baziikawo ki, baziikawo n'abantu baabwe tebalina gye balaga nga balimba ne babalabula. Abaasooka ne batunda ne bagenda kuba gavumenti ekuwa emyaka 5. Kati babagezigezi ne batunda ne beeyongerayo ne bakira gavumenti kati ffe tububuuka kituuse eno. Era omusajja wa nnema mu mwetondere wenna bannayuganda abaamubuukira. Katudda ku nsonga ye Mwanyi, ki ekikaanya abannuupu abaganda? Wali twogera ku nuupu tutegeeza ki? One of the cash crops of Buganda is nuupu. Totidde kyote yogedde. Cash crop kitegeeza ekirime ekitundibwa. Kati bwebanga Buganda tefunye ebyabufuzi na bulijjo kitegeeza byekola tebigase ebiveeko etandika okukola. Because the cash crop now we are selling is Kyagulanyi. Era nebweru tumukola ki? Era ku international market akola bulungi. Kati andaba okuwagira Kyagulanyi ofunamu ki? Kwanza okuwagira Museveni nfunamu. Abavubuka abato abakyayasaamira myaka 22 abatanafuna buvunaanyizibwa etusooke naye osanga omusajja omukulu nga Muyanga Lutaaya sebo ng'alowooza nti Bobi Wine ajja kujja akulembere ki, era ye ng'obwongo obutundde Kyagulanyi kyayogedde. Kyokka ekisinga okunneewuunyisa ndi Kyagulanyi ate ye mulimi wa njaga era munyi wa njaga. Yandibadde afa akatale k'enjaga ne kalinnya kubanga emmwanyi tazirina. Abakaaya n'emmwanyi tebazirina, abakaaya na vanira tebamulina, abakaaya n'ebikajjo tebabirina. Wabula bo kye balabe ku social media kyebakola ki? Emyezi nga 5 bwe gatubadde kabaka komeo Katikkiro oli Museu tolina magezi totegeera kalabe kasajja gwe kalabe ekimemeya buli omu n'ayogera ekyo bakitadde. Kati bali ku Mwanyi, omubuuze Mwanyi kyeki? Museveni yasula ebbeeyi olina emiti emeka, tombuulira Museveni yabba ettaka ewamu yabba yiika mmeka, totugamba tobiwa ku mawulire. So discussing with those nonsense. Bayiro akizirika n'enkuwuliriza. Obusongo bunnumira omuntu yenna ayonoona obulamu. Kyova olaba oli yaŋŋamba nti abakadde aba nze sitera kuwa abakadde ssente. Tebaaliko abavubuka. Baali bavubuka. Osanga omuntu ssebo kati nga lumbuye omusanze akaddi oba yeekolera. Muzze kulumpaayo nkusabira omukisa kati gwe otalina okunsabira otya. Naye nga mu myaka gye yali ku social media ng'awemula abantu. Buli muntu alina ebiseera bye yayonoona. Mwenna abali mukundaba tebakimanyi nti n'ababaka ba parliament abakaanya mu parliament babawadde dda ssente kiri kikole. Because that's politics. It is. Babawadde dda ssente. Politics. Nze ali wano akimanyi n'abagezi abatono abakirika abavuga benzi bakimanyi nti bagenda okujja mu caucus mu parliament baleekaane nga ssente yakoze etya yatambudde dda. Twakitukiraba emirundi mingi. Actually akakiiko kebayita kakosasi okubaawo kwako kabadde kagaggawaza nnyo opposition. Yes. Kubanga etteeka ligamba kateekwa kulirwa baaludda kuvuganya gavumenti. Kati Museveni bw'atyo. Kati mu kakiiko ako ebitongole bino mwe bibadde bijja okuwa accountability.
UNRA, UCDA. Dukira peni za milioni 4 za Bank of Okitegedde. So, sekwaliko bamunyagwa ne obuki very good. Kati obukiiko obwo bwe bajjawo ebitongole bino nga bwe bibadde waba waliwo okujjawo okulya kutya babadde bamanya nti akakiiko ako kabulankanya biliyoni ngaaga chairman n'agamba iddi w'ekitongole ekyo tisooka owereze 10% nkole ku bantu wano so ku 40 billion ne bawa 4 billion ne beetereza bulungi era buli opposition kubadde omukisa okukulira akakiiko ako bank account ze zibadde zisavuwala ne zigejja kati wano bakolanga malaaya mu kakiiko nga katudde omanyi malaaya bwakuba enduulolooza oli wakabi bwe bajja ne batuulaawo ne balyoka nti ne bagamba omune ne gasoma abatulakiza kakiiko kano bonna nga batulana mpwangali babanyize ne bakwata ne babiri awo ne babasibira ku palamenti awo muli babbe Ssenyonyi oba omukulu Munyagwa oba mukulu Katundu tetujja kukkiriza ssente ya musolo kugenda bwetyo era bano tubagobye tubagaye badde kuba toyinza kubbira olaba asagula asajja bamuwadde dda biringa bya wrestling kati nze nava mu level nze kyova olaba nze sifa kuba nvumye yani nze sikyali mu level bannayuganda abasinga batambulira mu level ya maama agenze kuzaala n'akonaga omwana yamuguza muki abannayuganda abasinga bali mu mbeera ya mmese kula erinnya emmese kuweeki sente biba kyatambuliramu naye bwe twogera ku kigambo ky'emmwanyi omusango gudda ku baganda soko mbuleko emmwanyi gwe mu bulamu bwo nga tunagenda ku baganda otegeera ddi emmwanyi ngenda okuzaalibwa nze nkulidde ku bukojje wa muzeyi Faluku Mukiibi Petero era nga yazaala maama wange mukyala Nakijoba ng'ewaka tulina emmwanyi bwe twali abaana abato waliwo kojja wange Idi yajjanga n'anoga emmwanyi kubanga yayina amaanyi by then jajjanga akwesa n'anoga emmwanyi Idi oyo bambi yafudde na mwezi ndoza gwedde Idi oyo twalabanga ayina ekkutiya y'emmwanyi gy'alekawa wansi mu mmwanyi tenge kuba emmwanyi negenda neyanyawo nonanga tuli mu room kati bwe mba munaginoga mwerawo ebikoola ne muwulula buwuluzi ne mukuŋŋaanya kati wazzeewo emmwanyi ebika bingi nga bulaba kalitunsi wazze nga afuulibwa bano abajja abakawanda abaki kati bagatta ebikosanga nga ne bakutula akamwanyi ne bakayungako endala ne bafunamu ekikolo ky'emmwanyi ekigubira omusana ekibala amangu n'ebirala naye emmwanyi lubosita ezaffe nze mmanyi bwe twanoganga emiti nga 3 nonfunamu ensawo zammwe nga 3 naye nga waliwo ekitundu ky'endebe nga 3 ekikola ki nakula nentegeera nti kojja naye mu kujjanga okunoga emmwanyi za Faluuku yalyanga yasigazangako ettenge lyasigalanga mu nnimiro kati emmwanyi ezo bwe zinogebwa ziteekebwa mu nsawo ensawo eyo ebaamu endebe 6 endebe zaabanga galoni bwe baaleeteranga butto owedda era butto zijjukira bulungi gundi akyamuleeta USAID n'abalwadde bamukenenya baleeta obulebe obukundi mu galoni ziwezi endebe twamala netugikwa netugijjamu ensonda neefuuka ya laawundi kati endebe eyo bwejjula nga eriko omutwe baako kira 2 bwe biba bijanjaalo ziwera oba kasooli ng'akaze bulungi ziba kira 2 wabula bwe ziba za mmwanyi mbisi zibayita kakuta ziba kiro 16 kati ogwe bayita kakuta emmwanyi zoonoze kuki ku musiri wabula emmwanyi waliyo emize emibi egikolebwa gyenkuze nga ndaba nti oli bwanoge waliwo kye bayita okuwulula oli naawulula bwati okuwula kwe kunoga emmwanyi omulundi gumu kiba kirungi zonna we ziba zengedde naye we kibeerera ekibi kwe kuba nti ezimu tezengedde okuwula kitegeeza oleese zonna ento enkuwu enyengevu akagundi bwoti n'osika kyenasinga nga okwagala kati ekintu ekyo waliwo kye bayita ate okusala akaguwa omuntu ajja n'anoga emmwanyi nga nto aba n'emisiri gye yagula ng'etaano ku kyalo kati ng'alinayo ezewagundi zengedde naye n'amanya zino bayinza okuzibba n'agenda n'awulula kye bayita okusala akaguwa ebimwanyi ebito
n'atabikamu ziri enkulu n'atundira awo kye bayita okusala akaguwa. Waliwo kye bayita okugula ekigomba ze mmwanyi z'ogulira ku musiri oli tugeze mutamiivu nyakuguze mmwanyi zange mbe $10,000 ziizo $10,000 kantimba kwegula ekintu kyotapimye tabaze kibata kantimba. So ku mwembi kuliko bomulala oba eyakuguzizza yabyo oba gwaguze bunesi papa yabikolanga kasawo ku busawo obwo obusikawo kasawo katwala sipapa oba mulimu pampa oba mulimu ki bwe yatuga mbu najana oba mulimu kyase kwatira wa mulimu necklace ya gold nate waliwo usanga ali dogo nyebwa naleka muti nga twaguze bay kati waliwo oyinza okugula emmwanyi bay n'ogula ekigomba ng'olusizaawo omusana nkola ki waliwo n'abatundira ku waliwo okutaano luno luwala wakusekamu waliwo n'abatundira ku kimuli n'atunda ekimuli abantu gye bali eyo balina ebizibu oba yabbye oba n'agwa ku kizibu ekimuli ky'emmwanyi kitundika omuntu kyangu okumanya kati nze nsobola otula emmwanyi nga ate ffe mu bikajjo bw'otunda ekimuli ate oba otunze kintu kikulu nnyo. Kati ewaffe osobola otunda ekimuli osobola otunda ebikagga osobola otunda emmwanyi nga waliwo erinnya ate eddala bayita emmwanyi nga mulamwa tegunnagira nga ziyawo zinga ebyana nga ogira omulamwa tegunnakakata. Kati oli najja anoga emmwanyi ento kye bayita okusala akaguwa. Obubi bwakyo buva wano nzira okunenya ku Baganda tudda ku kigambo kibata omutindo gwaki gw'emmwanyi. Emmwanyi ezo bazireeta oli akalubirizwa ozaanika kuba bajja mukwata ngaddira ng'azifuuyirako round up eddagala ly'omuddo bw'azifuuyira round up nga ziddugala ng'azibikka ettundubaali oba ng'azifuuyira round up ng'azizzaamu mu nsawo zaazo ng'agitunga nga zeefumba. Kati bwe zeefumba kino ekikutanga kigira oba tosobola kumanya oba nto oba nkulu ng'ayanika. Bw'ayanika ereeza ento n'alabangira kuba ffe tuba tuzimanyi ng'afuna ekimba kibaleeke bwe kiti akikwata najja n'azikuuta n'ettaka. Ky'obola kati baayisa etteeka toyanika mmwanyi ku ttaka kuba luli baazikuuta ku ttaka bwe bati. Kati ettaka ne lijja libikka emmwanyi bweti nga bolaba enkoko zino balina ekiwogoogo kye bateeka ku ngulu teba plain yokka. Kati n'ayanika emisana gy'engeena n'atunda. Bwe tugenda okukuba emmwanyi ezo omulama gubeera mubi. Omulama gubeera buki? Mubi. Enkwata yaazo ennyanika ennoga bibadde nfu. Kati bw'obagenda opima omutindo gw'emmwanyi nankubadde emmwanyi za Uganda ze zisinga obulungi katale k'ensi yonna ojja genda okulaba ng'emmwanyi eziva e Busoga n'embalala nga nnungi kyokka emmwanyi ezisinga obulungi z'embalala. Lwaki? Abantu bayo tebakola bintu bya Buganda bye bakola n'obuyaaye bwaffe kuba n'abasuubuzi b'e Busoga bava waffe ne bagenda eruweero ne bagenda kuba tetukwatagana season ekyo okimanyi bulungi. Emmwanyi yagenda olaba emmwanyi y'e Busoga evaayo nga mbi kubanga era abasuubuzi bava Masaka ne bagenda wa ne bakolaakola ebyo ebyabwe ebyo eby'emmwanyi embi. Omutindo gw'emmwanyi mubi nga Ssemakula yanoze emmwanyi ento n'azifuuyira round up oba okuziteeka awantu n'akuma omukka ne gujja ne guzifumba. Ebyo naffe twabikolanga baabitulaganga nalina omuvuka mutabbaale nakati waali mulamu twabikolanga ffenna naye teyafuuyirako mmwanyi twasala nkaguwa ne muzibikka ettundubaali ne muzireka ne zeefumba ne muzaanika nabikolanga mbimanyi. Kati bwe basunsula emmwanyi baga emmwanyi za Uganda nki mbi kyekiri ne ku vanira tulina vanira ewaka ndwaza video nyingi nga mubikola. Omuntu atandika okubba vanira amala emyezi 9 batandika okubba vanira ku myezi 7 myezi 5 nga bito n'okuzoba babitwala wa. Kati UCDA kwe kugamba nti egenda kuwandiisa buli mulimi wa mmwanyi kubanga ensonga eziriko kalumanywera zibadde bbiri. Ekisooka nali e Masaka juuzi abalimi tebaagala kubawandiisa bajja bawandiisa babuuza lwaki batuwandiisa naye nange nabuuza Yusirenga nti okubawandiisa obawandiisa amateeka obateeka naye oba waaki. Katudda ku nsonga lwaki gavumenti ejja kukola ekigambo kino. Tudda ku mmwanyi eya Alaali
tuvudde kuziri enziringu emwanyi bw'enogebwa mu ttale ku musiri ereetebwa netandika okwanikibwa bweyanikibwa omusana ogusooka emwanyi ejjako akaddugavu ako bayite eggu emwanyi ogitegeera esobola kinakwagadde emwanyi ogitegeera kati zotoza kumbuuza kokowa nemumanya naye ate waliwo abeekasesa abakolaki abamumanyi ati eggu noddayo n'oyanika kirungi oziteeka awantu nga wayonjo olw'okukuuma omutindo gwazo kyobola Farida Nakazibwe bo baatusinga nnyo ssente bo baanoganga eyengedde ne baziryebula balina ekyuma ekiziryebula kakuta ne bazikaliza ku buveera mu bbanga era oyo Farida obagagga era ndaba embwa ezimuvuma nga alina kyeyayogedde abanaku abali ku Facebook oyo mwana wa mugagga Farida Nakazibwe abantu bamwanyi abagagga abafutwanoga mwanyi ba Farida Nakazibwe ensawo kakaaga nga zengedde ensawo noga eba yakakaaga kube bamwendebe mukaaga kati gwe onoga ensawo zo 3 bwe mutwalo gumukanaana kwa buli onoge kaba kasero kamanyi akasero kaba kenkanankana n'eryendebe kati onoga ensawo nejjule yensawo ennene eyimiridde bweti eba ya kilo eba ya ndebe mukaaga ke kakaagako nova ngo noze endebe ezi 3 ate bonge emwanyi zaabwe nyanku nako kubaza bazengedde okola bukozi bwoti nga ziyika otwa olunaku osobola okunoga ensawo n'ofuna akakaaga ogumwaka naana omwana omuto tugeze wa P5 P4 P6 P7 n'afuna ogumwaka naana olunaku bw'anogera ewiiki waliyo n'okwanika nakwo bakusasula different n'okwanula kwamuyinza okuba mwakanike mukuba nekolaki nekwata baga muzaanule kati tutuze ku mwanyi nti ojanisa emisana ng'esatu netaka okunyenyamu akalege kubaita kasaasi nti kasaasi zirimu akasaasi bwe zikala obulungi emisana nga giweredde mwanyi gy'okazizza obulungi neefuuka kibooko ki ate buli mwanyi yeyongera okuba processed n'ebbeeyi era ezisinga okuba ezalayisi ze zino z'otunze nga mbisi kuba endebe eyinza okuba mugumu kakaaga gy'otunze nga mbisi kakuta ate ggu nosanga nga ate olitunze nga 3 nosanga ate kasaasa oyo omutunze nga 3 mu 10 nga ngena nosanga ate eri kibooko ngomuntu bwatyo kati n'otwala ku kyuma bw'otwala ku kyuma ekyemmwanyi era Farida balina ebyuma ngera ffe tumanya abagagga zeyirawuli buzeyisakibu bakojja waliwo bakojja bange n'abalala naye satwalanga ku kyuma ffe tukomeye n'okwanika nakwanula kati n'otwala ku kyuma bw'otwala ku kyuma ekyuma ky'emmwanyi omwana abadde anoga alya ssente abazisitula kuba gwe bw'oba onoze tozisitula kuziteeta waka abasitula alya ssente bw'oba era osobola okunoga n'okusitula ezo ssente endala era ssente endala okwanika ssente ng'ate okwanika kuyinza otwala omwezi nga mulamba nga bonna kumwanika ne mwanula ezo ssente okutikka okutwala kugunda kwa ensawo batakyasobola zitowa nnyo nnyonyi n'abatikkula eri okuteeka ku kyuma ssente kati ekyuma ky'emmwanyi bakiriisiza waggulu bati okuliisa oli alinnya bakiriisiza waggulu eri okwawukanako n'ebyakasooli ebibeera wano wansi balinnyira waggulu n'ayiwawo nekikuba emmwanyi saakyo ebikuta bifulumira wano naye mu kufulumya ebikuta muno waliwo emiramu egigwamu emiramu egigwamu wansi wano kati omulamu ogwo mulimu ababeera mu byuma abakazi abalonda n'abaana n'abantu bonna abaagadde nga balina enteesaganya ne nannyini kyuma zireme gendera mu bikuta kati ojja kgenda okulaba ng'oli olunaku alonze kilo zeezi oba 5 kale on average kilo 5 zabadde alonda awo muki kuba kasaazitowa kati n'alondayo kilo ze 5 geze nannyini kyuma n'amuwako kilo ze 2 n'asigaza kilo 3 nga buli kilo ya mitwalo nga buli kilo ng'eri ku ogenda kulaba ng'omuntu anyusa olunaku n'emitwalo ng'esatu ow'omukyalo oba 4 buli lunaku ow'omukyalo ebikuta ababirinze babeera wali nga batudde kuba ebikuta bikola mu mmwanyi bikola mu biyumba by'enkoko bikola mu biyumba by'ebisolo bikola mu kubikka ebitooke mu nnyaanya n'ebirime ebirala abajjamu ebikuta n'okuteeka ku mmotoka ssente kyobola biweewuuka era tuleera zisanga zeegalise ziti kuba egenda ewuuga bweti omwana aliisa afuna ssente
alonda wali afuna sente abayola ebikuta no biteka mmuruka bafuna sente kati chain ye Mwanyi egaggawaza abantu mostly abatasoma ekyo kyabula eri government one awe tujjo okweralikira kwaki kwa government nti Kibalama avudde mu P7 tasomye naye aine Mwanyi omusirye uwe n'asuubulirako ne Mwanyi season neggwako nga alina miliyoni 8 toyina wongerako musolo mu mateeka tumusoloki pay as you earn kiki katogenda okulaba gavumenti yeeraliikirire Mwanyi era Buganda erina ensobi endala gyekola Abaganda bakunga mulime Mwanyi politikale mulime Mwanyi kati Mwanyi myaka ngene mabega bali bazisiba ebbeeyi nga za raisi nge Mwanyi zaffe bazikwata nga nto Mwanyi bogitwala mu kukyuma bagibalira mu moisture Mwanyi enkalu obulungi eba ne moisture 12 bagendo zituusa ku byuma nge Mwanyi zembala ezaffe ziri moisture 12 ezembala ziri 13 14 nene ezembala ne bazita ne ziyitawo ate ezaffe ne bakola ki ne bazikwata olwo kunafuya Muganda because twagenda okulaba ng'Omuganda agaggawala mangu mu Mwanyi nene bamala ne bazita kati government nenoonya nyinza kuzaawa ne controlling Abaganda okufuna sente ez'ekyoyonoonere because bafuna sente bawasa bazimba badda ku opposition bakole fujjo bayingira ebivulu genda obuuza abakadongo kamu bakola nnyo mu season zaaki ze Mwanyi osanga omuntu ng'alina kanta 3 muvubuka teyasoma alina abakazi 4 ate nge Mwanzi kyaliwo kati abawa bulabe eri economy kati Buganda bwongamba mwete mufaayo mulime Mwanyi obanga agamba nti tuzirime zibale mugule mundu mujje ku government ngabona Bobi Wine yayimiranga nagamba Abaganda mwenna mufune abantu mwenna mufune endaga muntu it's a political statement ati kiri mu threat mufune endaga muntu kale government ejja kuwangula yes waliwo ekibuuza we kiri mu security kati ne government esooka kwebuuza lwaki Abaganda bakunga Baganda bannaabwe okulime Mwanyi amwe mulime Mwanyi nakubadde bino webiri mukole ki mwagisaako n'engombo nti terimba Mwanyi terimba Mwanyi mu butalimba cash crops obuzibu bwazo zigaggawaza n'atalina kufuna sente it's a threat to the government because omuntu nkugambye omwana ava mu kubanga babadde basomba kasasiro wali n'agula box empya miliyoni 5 abadde atika ebikuta mu busente bwe bwakuŋŋaanya awo mu season y'emyezi 3 n'agula box ya miliyoni ezi olwo asuubula kasayi na mmeka kati Abaganda bwe balekere Mwanyi nga be bagyefugira mu myaka 10 Abaganda babatuuse sudiiru abasuubula kase kati ate ababaddako awo wansi baba bagagga nnyo government eba talinawo mulimo kati ate nga amidst that oli mugamba abantu muno mulime Mwanyi temufaayo that's a political statement obanga agamba nzija kwebuuza ebibuuzo onyimini wali omukwano gwange gye nabeeranga batera okuyomba ne bbaawe n'agamba nze nkulindidde mu kkoona ne muyamuga mukunu ninde kunkola ki kane gavumenti egamba mulime Mwanyi mugule mundu mutujjeko kale Museveni bw'aba mulemye muhozi bw'mutawaanye gavumenti kyeva edduka emisinde naye ati aduziteeke wansi waki wa ministry kubanga awo esolo zifuga nga bwe yafuga ebikajjo abasoga mugamba nti muli baavu naye nammwe muzaala nnyo osanga omuntu omu talina wadde ekyokulya alina abaana 2 kati bw'omugattako ekikajjo nga kitambula kigenda e Kenya kigenda bwetojja musobola oyo politics gwendimu nvudde mu bya humanity kati awo solution yange eriemu gye nabagamba ne banvuma manya Baganda ba lugezigezi bannange kabaka tayogerwako kabaka talaba mukamwa bonga bavuma Katikkiro ng'ate Katikkiro kabaka ya mulondo oba tomulabe mukamwa olwo kiba kiwudde so mulabe mukamwa kitegeeza nabagamba ekigambo ky'ebyobufuzi kyenziramu ekitegeeza nti nali sikoze ensobi nze sinza kuvuma abantu bengenda kukola nabo kuba myaka 10 egijja Semakookiro wabanga ye kabaka addako ffe tujja okubeera mu gavumenti nga tuteesa n'emmengo
nze nkyali obuli gavumenti njirimu chovola nze gavumenti niwe pamao ndeta bulesi papula nenjisangula sijiwakanye ninga ate byekola nsobye bimumbiraba nawe oli kitanga timpakanye Museveni mugante bye Mwanyi wakoze bibi ye yamanyi lwaki yakibaze era abaganda kye balina okukola kye nabagamba mukomba akabina ka Museveni mukomba akabina ka Muhoozi ekyo kigambo kya byabufuzi you should politically you should bootleg the top leaders because muganye okukkiriza ati omunyarwanda abasinga mumulaba ku level ya musajja atalina makulu mugende muteese ne sale bino byonna bigwe because Mwanyi bajja gitwala mwavuwale mugande abanyarwanda bano basanga ne Mwanyi if bolemo okukkiriza olaje tebatuteko balondo mwami Lutayi tebatuteko balondo again teagenze wa Rodri omu Germany bobo olonze team of the younger ye Madrid no londa coach of the younger ye Doni Carlo Ancelotti ate lwaki omuzamu yasinze omwaka ava mu Man City kubanga Vinicius muddugavu bakimma Enole ne bakiwa Pavel Nedved yali mu Juventus mu 2021 bakiwa ono omusajja omu Portugal gundi ani Luis Figo kuchimba muddugavu abaddugavu baddewo kati mu bulamu bwensi kati bera ne bakkiriza nti abaddugavu tulina otusamba ne baki eto balino bamu mmekikopo kye n'emikisendera mingi omusindikizo ova mu Barcelona ogenda muki ne bakkiriza nti abazungu tebatwagala bwe mutakkirize nti abanyarwanda babasinga bino benna Museveni agala submission y'Abaganda mugende ggulu naye bwogaba tetujja gendayo otusindika ggulu yo submission y'Abaganda anagifuna ddi emyaka 38 webemulemi mbadde mumukuba lwaki yo tagita ate lwaki nga politician myaka 38 mulemi ati kadde abala Abaganda wano singa mbaleka nga balina sente bajja ttawanya mutabani wange kuba yayinza okuba nga politics wange sitambalanga kubya Mwanyi this is a political issue because in Buganda is what is political in coffee omukigwa ngogwe Mwanyi mwagamba n'okugamba nti Mwanyi ya Lwedi gye tubatukola ki gye tubatulonda ye Mwanyi yengedde tulekewe ya yero kiba kireria kasite Mwanyi ekola waliwo Mwanyi kika kyazo nga wezengera okwengera kwazo tezimyuka ziba yero wekiri kyokate bwolaba lubostanga ya yero manya omusana gwaziyitamu oba kireria zaawowa kati bwogamba omusana kitegeze Mwanyi muzingiza olaba owa Pastor Bujingu chachi yayingira mu politics ekyo kisobola kujjayo kubanga okuddukanya chachi ngeya Pastor Bujingu wetaaga milioni nga 5 omwezi every month ataba ndiganjavu kito n'okuba n'omukono okuva mu kimu gavumenti n'ate enteesaganya eriti bw'emira katuuti tuyisizeewo kadde Mwanyi yafuuse politics yayingiramu Kyagulanyi neyingiramu Mengo neyingiramu Museveni kane Museveni alina ogikuba kuba bw'agisa wansi wa ministry kati mwete mukaaba babagamba basoga ebikajjo tebasikiriza babitunda kati emisoka gibirye oyo politics kubanga omuganda bwafuna mu milioni 10 asooka n'awasa abakazi abo asooka n'awagira opposition nze nzijukira bulungi 2 district ya Fogimanyi Sembabule ebadde mu Bitakalamire ebadde mu Saisoni ebadde mu Anifa ebadde mu Kuteesa ebadde mu Sejjusa erimu Sekikubo erimu Museveni erimu abantu abalina embazuulu waliwo Sentongo Hamani mu 2 nali mu P2 2 nali mu P3 Kibengo Primary School ebiseera ebyo politics nga ali intense abantu basibanga bavuga pichi nga balina sente omuntu bw'aba ne sente asookuwagira obuyeekera so tugambe nti NUP byabadde ku kituufu ng'erwanirira Abaganda waakiri basigaze Mwanyi yaabwe n'obuyinza ku yo naye ati NUP eringa omuntu eyeegattira mu katimba k'ensiri n'alowooza taafuna essiriimu oba omuntu ayambala condom n'alowooza ensiri temulume doing the right thing at right vice versa akatimba k'ensiri kakuwonya nsiri condom ekuwonya birwadde bya kikaba kati gobo kasula mboti n'olowooza n'ogati awo kati ndi safe sirimu ajja kukwata oba enziku NUP yeebuukira kyekoze etya Katikkiro yasobola okubeera omutuufu kuba Katikkiro ayine Mwanyi ku kyalo kwenva kwennyini Katikkiro nanka Mwanyi yika nga 10
genda okebera ekyapa kye ekyatata we Sepiria bakisala ku kyaffe ekyamu kya Samuel kuba ekyalo kyonna Kabasanda mayiro yamu gya Samuel jajjaffe era kwe bakisala wa Sepiria kati nadde eno nali bange takatalifaako bwe yafuuka Katikkiro najja yasiba abantu bali batunda ettaka lye bikibi n'asimbako emmwanyi nyingi Katikkiro ye muntu ayogera ekintu Katikkiro ayina emmwanyi Katikkiro ayina emmwanyi naye Masakati gye badde kabonera balina emmwanyi n'ebitundu ebirala so ayogera ku kintu naye kyali ate tazisimbye emyaka giwera mingi gimyaka 7 nga 7-8 kuba emmwanyi zayogerako yatandika obyogera natandika okuzisimba natandika okutambula yasobola okubeera omuntu naye kati Kyagulanyi oba bano abanupa abalekaana obuleekaanyi n'Abedi Bwanika olweza abane kozi lwakuba nuupu teyagala abagezi kyobola ba Abedi buli kyayogera they ridicule him Abedi yasobola okubeera omutuufu nti gavumenti erina bingi ebigiremeredde nange kyenzikiriza amazima bw'ogamba nti ogenda kunteeka wansi w'ekitongole ministry ye badde ekola ki ya fisheries oba ne byagula ebadde ekola ki tizo ogenda kutta emmwanyi yange kati abaganda kye balina okukola abalimi batuule bonna nga gye bali mu ggwanga bamanye obunafu bwabwe we buli guno Burundi bakikoze bulungi waffe naffe tulina kati amatundu baali mwanyi tekyanikibwa ku ttaka obadde omanyi temwanzire tebawugalo byabwe nga mwani wamanya kilo nga 5 obadde omanyi nti ffe twabanga tugenda kusomera ekibengo awo mu bafalida waliwo oluyinja ettaka lyawo lya luyinja twasanga abasobajja b'emmwanyi abayole oluyinja olwo baliwa mu mmwanyi zizitowe kati ekyo mwakijjawo nekati amayinja gakyajjiramu mukase bwe baleeta awo ebugolooba nga mukikola mukigendereza abaganda abaana abato naffe sikulaapu twakwatanga obukebe n'okasalagu n'okwoneramu ejjinja kati okuwonamu obukebe bwo nga 8 oli n'apima wa sikulaapu ng'alinamu kilo nga 12 kumbe kilo entuufu ziringa 3 kati amayinja ago n'agajjamu obona bubbi ate obuli wano mbaana baffe kyobana amaga nti omuganda mubbi bw'amala otereeza ensonga ze minzaani tulina negipima gy'omanyi bulungi waliwo zino ez'embizi ezigira bwe ziti waliwo era bw'ogenda waliwo kyali waffe twasoma neekuumuka ati atunda minzaani awo nga kwaluwa paaka nalaba ebika bya minzaani bye nali simanyi nakumanya eziri mmani ezitandisi z'amasannyalaze naye ebibeera mu factory oteekako wano ensawo ebaako ekintu ng'etuula nga yeevuga oteekako wano ekintu wano waggulu abaawo omukono bweguti nga guliko ejjinja kati bw'oseetula bwoti wawulira ekalubye manyiziza kilo ensawo zekola ki zezito era zino bazibbiramu abalimi b'emmwanyi mu Buganda beekuŋŋaanya si Buganda yokka erima emmwanyi olwo neziva e Busoga olwo neziva e Bunyolo ne wane kale tubale nti Buganda batuule wansi basooke beekyekinga emize egibalimu nga baakola kati totambuza mmwanyi kusukka ssaawa emu ne bw'oba olina gy'olaga nga ssaawa emu ewera sigala wo amateeka gali ludda waffe gyegalina nebizindalo biyita obudde bw'okutambuza emmwanyi bukoze ki sure ebyo UCDA ebikola nedda nze mbiwulya waffe kubanga okunoga emmwanyi ento kati okunoga obubbi bungi abantu batambuza emmwanyi ki omuntu ng'emmwanyi zaabaze bulungi asobola okugenda awantu na dakiika 3 nga ffe abamanyi okunoga emmwanyi n'awulula ensawo ye nga nnamba ng'alina abaana be ng'aba n'agiteeka ku pikipiki ekiro n'agikuyisaako n'abagamba evudde ogenda okkeera ku makya nga baakuwuludde amateeka emmwanyi tetambula kiro toyaneka mmwanyi ku ttaka etteeka lirimu abavunaanyizibwa ku mmwanyi akakiiko kasita kayitamu ng'oyanise emmwanyi ku ttaka oteya nga bazaanula ekirala ekyokuwandiisa abamwanyi kiyambako okumanya gwe z'otunda wazijjeewa because abantu babbira ddala emmwanyi kati Buganda eve mu kuleekaana kw'abo abantu kwe baleekaana ekwatagane bulungi etuule wansi emanye nti tulina abalimi b'emmwanyi 2,000 tugeze gano ge mateeka agatufuga egendera bessali musale simple kyenaga okukomba akabina kasale that's a political word anti mu kooti anti wulira we have a political language we have a ketubukombye emyaka egiyise tufunyeemu ki wakuta okay tubukombye emyaka egiyise tufunamu ki mwali munoonya bisikuiti katuli ku nsonga entuufu mubadde muli mu kulonda babeesije mulonda ba Bobi Wine Kawanga Ssemwogere mulonda kifiiriza omusajja katumulageko obunyarwanda buno ate abanyarwanda mbawasizza
so tubalaga kati buli kimukola Munyooma Museveni era ne muhozi mwagendo bafugira kubamu munyoomye kastonyooma if you despise even the Bible gana ekigambo okunyooma era wo Bobi Wine wajjo kuyita kukubanga naawe omunyooma Kyagulanya jjagwire ddala ku ntebe ekyo bali sinza mulonda kati okulonda president ntwala mu rehab oba ebutabika kuba ali anywedde ku njagana kati akyakolaki Kyagulanyi cannot become a president of Uganda yakimanyi n'abamuwagira bakolaki wabula lwakuba. Why do you say he cannot? Tasobola. What doesn't he have to become a president of Uganda? He must be above 18. Omukisa gw'Abaganda gwaggwako. Gwaliwo. Brazil erina ttiimu esinga obulungi. Uwa Brazil eyasinga okutusanyusa teyatwala kikopo na kimu. Mujjukira Brazil yalimu Adriano ng'erimu Rivaldo, erimu Ronaldo, erimu Cafu, erimu Kaka, erimu Robinho, bagikuba 2-6. Germany yagikuba, France yagikuba. Ne bagitwalako ekikopo. Nekomawo nekuwa golo 7 wano 2-10 South Africa. Germany yagikuba. Nejjanga inaba Richarlison, inaba Neymar, inaba Haruku ne bagikuba. Ekiseera ky'omuntu kibeerawo ne kiggwa Katonda yagaba ebiseera. Very good. Vere kati wulira mpulira Katonda bwabanga Amini bwe yavaako n'aleeta binaayi Lule n'afuga emyezi 2 Lule Ssekabaka Muteesa yasinga okukola ensobi n'Abaganda abano situetajeyo okufuga Buganda ebbanga eggwanvu yandibadde efubutuka Mmengo singa Ssekabaka yazannya ebyobufuzi ebituufu ne baddanga mu kumutambuza bwanywa akawalagi bwanyumirwa obulamu myaka egyo botena shwi binayisa akomyewo myezi 2 bani Lule myezi 2 binayisa mwezi gumu Paulo Muwanga wiki 2 Kawanga Semogede bakamubbako kyenda mukaga bakamubbieko ezo zonna muono namikisa na siroti zammwe don't expect omukisa gonna okudda leero togulowooza wamukola byakajanja Abaganda bo bazze bali buli Muganda gwenkozeeko nagasanze bemmengo byanta makabaka tankwatako naye wano mbanda toyogera kubende mubadde nti nze banna netondo ebyemmengo. Are you proud to be a Muganda? Yes. Era I'm going to work with the Buganda many years to come. Kwaffe bantu abagenda okubeera nenga oli Muganda ebyadda anti wulira oli Murundi asiri Murundi wabula nkubuuza oli Munalwanda nawe wamwawe semba bule muli Banalwanda anti byebyo awo muli Banalwanda semba bulaawo mu Banifa Kawoya mu Bakabasi bagamba Katikkiro mu Tanzania mbwa Abaganda tebafaanana bati bagamba mukama wa fono Jeno gwe bakubira omwana Jeno Katumba mwoyo Mukongo kati mbulumbu ye Muganda omutuufu. Abaganda baki mbwabedi bwane kakalevu akala kakabanubbi ibi bintu bya mwibi temwagala bagamba ko temwagala ovumye bakaba ne Museveni kyawa ngafeka Abaganda fe sibyase radio Buganda gwa Bobi Wine oyagala ogende ku business y'abantu okubireko government za sibyase rachi yangoba business eyo jina mu sente mmeka it's a business erabirira abo tovaako yadde 10 oyagala okolona business z'abantu odduke kyobula Katikkiro Mayiganze mwagala n'abagobe Mmengo babonna bannambooze muyimidde ku CBS. It's a business ya muntu oli ayinza n'okulooza nti NSSF erangirako oba Nairo nali mmanyi oli musajja mukristaayo Bayibuli ega nti naaweerezanga bonna nga nsookera ku beewaffe kituufu omulimu gwe ogusooka consist to protect the Baganda tuli mu Uganda osooka kuba Muganda gy'ojja erinnya Bungereza erimu amawanga ag'enjawulo Wales Scotland obuwangawanga bwe butyo yes naye Bungereza egi era Ireland oba tukosamba international saddayo ewaabo oba wa Ireland oba waggwanga kine liri awo ne tumulaba tumuyita Mungereza kati kibi nnyo gwe okupromotinga interests za Wales ng'oyawukanya ku Bungereza. Era Queen teyali democratic kuba singa ali democratic singa gonna amawanga yawadde obwetwaze lwaki ekyali UK mu mbeera emu oba endala kyekirwanyawo Ukraine naaki kuba mu mateeka kyobola Ukraine tewali asagiyamba direct kuba sinse yetongodde oli kitaawo waayo Russia obo n'obuwanga bukyekiniyo bukyali ku Russia kati wayagala promotinga interest zo nga Putin akugirayo emmundu
muli basiru ba politician muli ba user temusasula omuntu ajja ku radio singa namboze bwajja ku CBS aleka wettano twadigambye kale naye mukola program ne mutandika n'okuvuma made in Sereko Sebuliba omusajja akyaza obukyaza lwaki yagoba Kyagulanyi nze nakola ku Masengere emyaka 6 Bobi Wine lwe yajjanga oba Besigye nga abantu bajjula mu Mengo n'obula nga tena ofuluma genda waka nga bavubuka bagenda bayinza okutta omuna mu Mengo gendo katolingiza mu kadisa nga Bobi Wine anajjanga so yagala bagenda bakoleza bwe Kyagulanyi emyaka gyamaze wakolera alina ne social media account ye kwa bakolera ebyo ebintu bye byayogera lwaki ovunana Mengo butakukyaza nga ovuma government Mengo nge abakajiriza license Mengo bwe takyaza Kyagulanyi elikyaza muyanga mukyaze singa abaja mu byakola ki nze nkola ku vision police yaffe tetukiriza kwogera ku bisiyaga nakola ku Simba agasekala atali nnyo tayagala nnyo byabasawo era muganda wange nakuulira nti oyina omusawo gwolanga essimu evugirawo nakugoba ye nga yetagala ki bintu byabasawo atojja bisankuledi nti program ene kutusiba kujja mukira gwa ngamia to bawulira nga palo noguni lye yakolono kaziwe Bashir yabasiramu palo yo kiri okay okulangira ko jajja gundi akola ki n'omusawo waliwo buli wamu wabane police CBS institution ate nene ebadde n'obugugulano ne government ebbanga mujjukira ku mambo bado kakati nse kyengaba nze mutoka mbali Museveni ne buno obunyarwanda bwe oli ku radio ena license ereta business otaddeko ebyobufuzi waleese bupale bwo obusiwuse n'olukindo olinga olubaga enkoko mubagobere ddala abo tebadda olwaliro bwetyo nadda katenda tonvuvuba mwami muyanga njagala omuntu lwaki bakyaza mpuuga ayogera bye bakkanyizaako ebijja mu police yaki gw'osindika abantu bavume Katikkiro ne Kabaka mwe musindika abantu bavume gavumenti nga basinza kuki mu promoting interest nga musinza ku CBS kyokka CBS si kadala ka byabufuzi it's a business era batugenda mulango ojja kulaba ko NSSF binzika Uganda Breweries ndalo special kuliko walaji kuliko akanzali kuliko ki government enza n'okulowooza nti baba n'abalangira mu program zino bankuba so you become a threat to the government and to the business and to the mengazan nenga goli wo tudde nakuma omuti amaze okusiikula Kyagulanyi kabakugobe Mengo Abaganda nno bagamba tibwoba ogoba musajja munno oleka mwezi na ngoba balalu ngoba balalu ate nange nkutta omuggo manyi wenkoma I protect the kitiibwa of the Kabaka n'omuntu yenna nsinga n'atansinga ninga netaaza omukola ki kubanja kubuuza in simple terms kale gwogenze ku CBS mambo bado ojijjukira engeri gye yakubanga government n'akachekala ojjukira olutalo waliwo biri Kabaka bamuganya okugenda ki ojjukira omuganda yagamba nti obote bwagenda nga bansalanga kakabina gundi yabyogera Paulo Muwanga mujjukira Paulo Muwanga omanyi obote bwagenda ne bamuyigga bamuggyeko akabina nga talabika kati wulira so ogambye nti Kyagulanyi tekirisobola okukola president wa Uganda bwamala n'afuuka oddawa tasobola kufuuka president wa kati aliwa bila 26 agenda kuwangula most likely manyi geyongedde bugu mulingi gamba nze muyanga lutaya olayira kati ntya gamba nze muyanga lutaya nze muyanga lutaya Museveni ngondaba ne government bili 26 togenda kwatayo ngani atagenda kwatayo Museveni bagenda kubaka luwewunye ngamba Museveni ati katugoyogera naye tagenda kwatayo tagenda kwata wena kubaka luwewunye enseno ngani akamukuba Bobi Wine Lwaki oyagala mugambe anjagala omugambe kwanze buli kyenjogera wano nja kiddamu nagamba okomba akabina nkizeemu ekikulaga ndi nali sikola ki Abaganda mwekuŋŋaanye abalumirirwe Mwanyi ebyaddala Mwanyi etuyimusa nange jjo naba kalwa banze lwaki nalekera okukola ku bukedde buli nnaku neewubako mu kyalo n'enzira mu manyi omuziika manyi omunoga manyi bbeeyi manyi gye bamutunda ne system era ne vanilla baamukola batyo naye ogenda okulaba ng'enkola emu amalu yatuuka yali season eri ya covid maama n'atuuka ne babagamba mulekaawo vanilla mutambule mugende tujja bayita ne babawa bano 15,500 kale ogenda okulaba nga babissa wansi wa gavumenti bifa ne kati abagezigezi mudduka mangwe wa sale
oba Museveni. Kati kansoke mbuuze kankubuuze. Sala akola ngani mu government? Government kati kambabuulire. Muleke kuweewuguusa mwenna abandaba. Tewali papa muddugavu kigenderere. Buli papa ava mu Europe. Owakanamu. Nona aliko mu Argentina. Argentina yensi esinga okusosola nti ne bw'otunuulira ttiimu yaabwe tekuli muddugavu. Pozi Lutalo Martinez yalinga omuki. First World War bwaggwa abantu abakola ebikolobero mu Italy ne mu Germany baddukirawa. Ne papa aliko kitaawe ne nnyina ba Italy. Papa aba mu Germany, Poland, Spain, Italy. Omungereza ali omu. Bembozizza Salimu Sale. Kati nkugamba nti waliwo kye bayita waliwo abantu ababa n'amaanyi nti Madrid bwe beeyagala omuzannyi emukugulako lwa mpaka era Madrid balondo Madrid obutagigendamu kyakoleza kinene. Kati abaganda batale wa Salimu Sale ku Mwanyi ki bagende wa Museveni oba wasali bamugambe tugenda kuwaaka lulo simple tumale ensonga kasita abaganda musuubiza Museveni akalulu bino eby'Emwanyi bigenda kukola ki nze nange meeting nja kugibeeramu. Okimanyi nga Sale yatugamba promotinga Mwanyi Mwakyoli Abakyoli batandika okugirima ate kati olwo anti tabbu weesinga okubeera. Those are politicians. Ate kati njogera n'omuntu nga sogera nale maani njogera n'omuntu a rightful thinking person in the society. Mbagambi abalumirwe Mwanyi mwekolemu association musaba appointment egende ew'omukulu oba ow'emukulu Entebbe mumugambe nti ffe ng'Obuganda tugenda kuwaaka lune mutabani we mulabe wabinaddamu. Naye bwe munaaba mukyasigaza empiira. So obanga agamba nti gavumenti erina kyekukusa mu ky'Emwanyi. Gavumenti tesobola kukkiriza Muganda kufuna ssente ate abantu abaasoma tebali mu Mwanyi. Emwanyi zirimu muntu oli owa wansi atalowooleza mu Kyagulanyi. Kati bw'aba ne miliyoni 8 Kyagulanyi n'aleeta okwekalakaasa person is ready. Lwaki amawanga g'e Bulaaya gano ag'Abawalabu ganguyira okugyako aba president? Cost of living eri wansi. Omuntu agatu ekalakaase n'emyezi egi giwera nga bali ku luguudo. Yeah. Because bali de stashured nti emmere agenda funa omugaati afuna amazzi afune nga bakeera kwekalakaasa. Kyobola abazibu kuteeminga. Ne wane waffe omuntu aba alina looni school fees biki aba muzibu. Kati government ya Museveni etya nnyoga mulime Mwanyi mugikozesanga. You want to get a financial strength mugule mundu munkube bwulira abantu nga boogera ku kintu ebbanga eggwanvu gavumenti ng'efuna okutya kati abagezigezi mudduke wa Museveni. Weerabidde nti Mwanyi esinga Museveni obukulu ebbanga lyemaze wano yatusanga nayo kituufu naye kati yagisinga obukulu kuba yaliwo yagisinga obukulu ne ku mulembe gwa Amini yali agisinga obukulu era n'Amini yanoonyaga nnyo n'abantu b'e Mwanyi mujjukira nga Museveni Mwanyi yagisangawo nati wulira n'Amini ebyo otandise kukolima tulwana temuli kuyoola bigo temuli kukwata mayinja bwe banku tugenda kulwana ndeka kubisa kyonna kyenkola ki utandise kolima akali maama bajja genda kasita gye bakola engudo zaabwe utandise kolima muluzinze abaganda muleme okukkiriza nti abasajja babasinga mukkirize nti abasajja babasinga Emwanyi bagenda gikuba kuba n'emyaka egy'esatu egy'emabega giri 2017 Mwanyi ng'eri wansi obwavu bwaluma abantu katabo batte Museveni n'agitaamu awo kubeera ibe batta ne vanilla bamuta ne green paper bamuta bawalaba mulimi nnyo green paper nga bamusuula akatale koze le mani bwafuna ssente katominaako kuntu omuntu alimye entulaze asitutte mu katale teziriiko musolo teziriiko mpoza ndoza nusu ngayo akatale awo naddayo n'agula Sahara empya ne Sitone gye n'agula Sahara n'asoma n'aweerera abaana be n'awasa oyo oba okyamusobola kati mukaka sente tuli wansi wo abaganda bwe mutakkirize nti Museveni abasinga bagenda nze kyaliwo lwaki nze ndi sure manyi wenkoma mu gavumenti ya Museveni namwe abantu bange batono sikyekera Bwakabaka era nze Katikkiro ndi mabegawe Ssaabasajja Kabaka mussaamu ekitiibwa nga mmanyi ngenda kukolagana ne mutabani we ye Kabaka tammanyi ayinza okuba ndaba ku mitimbagano naye mutabani we alina okummanya kuba mu gavumenti eziddako ffe tukola ki neera bwakulaba dda wali neyennyamira nti wulira tayannyamira ye mugagga tewali mugagga atanjagala lwaki ku lukiiko lwa Beene tekuliko avuga ggaali eyo lwatiro bwetyo bwegenze. This is Inside Out.